Essula 42. Awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti, manyi nga ggwe oyinza byonna, era nga tewali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Ani ono akisa okuteesa awatali kumanya? Kyennavudde njatula ebyo bye saategedde, ebigambo eby'ekitalo ebyannemye bye saamanye. Nkwegayiridde, wulira, nange kanjogere, n'akubuuza naawe onziremu. Nali nkuwuliddeko n'okuwulira kw'okutu, naye kaakano eriiso lyange likulaba. Kyenvudde neetamwa ne nneenenya mu nfuufu n'evvu. Awo olwatuuka Mukama bwe yamala okugamba Yobu ebigambo ebyo, Mukama n'agamba Erifaazi Omutemani nti, obusungu bwange bukubuubuukidde ggwe ne banno bombi, kubanga temunjogeddeeko ekigambo ekirina ensonga ng'omuddu wange Yobu bw'ayogedde. Kale nno mwetwalire ente ennume 7 n'endiga ennume 7, mugende eri omuddu wange Yobu, muweeyo ekiweebwayo ekyokebwa, era omuddu wange Yobu anaabasabira. Kubanga oyo gwe nakkiriza nneme okubakola ng'obusirusiru bwammwe bwe buli, kubanga temunjogeddeeko kigambo ekirina ensonga ng'omuddu wange Yobu bw'ayogedde. Awo Erifaazi Omutemani ne Birudaadi Omusukki ne Zofali Omunaamasi ne bagenda ne bakola nga Mukama bw'abalagidde. Kale Mukama n'akkiriza Yobu. Awo Mukama n'akyusa obusibe bwa Yobu bwe yasabira mikwano gye. Mukama n'awa Yobu okusinga emirundi 2 ebyo bye yalina olubereberye. Awo baganda be bonna ne bajja gy'ali ne bannyina bonna n'abo bonna be yamanyagananga nabo olubereberye, ne baliira emmere wamu naye mu nnyumba ye, ne bamukaabira ne bamukubagiza olw'obubi bwonna Mukama bwe yamuleetako. Era buli muntu n'amuwa ekitundu ekya ffeeza na buli muntu empeta eya zaabu. Awo Mukama n'awa omukisa enkomerero ya Yobu okukira entandikwa ye, n'aba n'endiga 10,400, n'eŋŋamira 600, n'emigogo gy'ente 1,000, n'endogoyi enkazi 1,000. Era yalina abaana ab'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3. N'ow'olubereberye n'amutuuma erinnya Yemima, n'owookubiri erinnya lye Keeziya, n'owookusatu erinnya lye Kerenukapuki. Awo mu nsi yonna ne watalabika abakazi abalungi okwenkana abawala ba Yobu. Kitaabwe n'abawa obusika mu baganda baabwe. Awo oluvannyuma lw'ebyo Yobu n'awangaala emyaka 140, n'alaba batabani be n'abaana b'abatabani be bannakasatwe. Awo Yobu n'afa nga mukadde ng'awezezza ennaku nnyingi.